Ragadi yanchi mange wakana ni mwana mtu nataka kupichi n'otwala ngene nyimbe n'otwala nyimbe. Era Ragadi yantegeeza ati no million no million ekujjamu. Lonze bina byewakola yabikubaza babigwana respect. Ne aziza. Lwaki njagala bagamba ebigambo bino? Twatulanga ne Kamiliyoni nawe mu studio tugamba ati tugenda kola tutya. Ekiddako ki? Ne mugamba naye katumanyi. Soka buli mwabedde n'ebyuma bya band n'ebya studio. Wali obaddeko awo n'ogenda ng'ogenza kuyimbira speaker eyo. Twagende batunda speaker, Kamiliyoni nakanze njagala mixer. Nenga wegamba liwa kama ati eno mixer asima ya milioni 15 sima ya biki nga tugamba no problem tujja kuyimbira nenge tujikutula. Era kitwakolanga emisana kyetugenda okuyimbira nga tukitwala misana ne tujja okuyimba ekino nga tuliswa kirika ekiyimba owa Lions twamukubamu lole nambe ebyuma naye nga tuyimba buyimbi tumuga kati gwe tuwemu night eno twagala front of house no yimbira front of no yimbe ntiyo nizikwayo no manya nti front of house okoze eki netumana tugante tuddamu kukkiriza fetwa tunane nze twakwatako nze ne Kamiliyoni twakwatako Abitex ettayi twava kusyombalala natutwala ne Abitex katonda kusasa natuyita nga yatulanze Masaka ne tuvuga emmotoka sipiidi Kamiliyoni yali mu Mazida nze oba nali mu gofu ne tutuuka Ekinoni omuyana natukosa ne drive nagamba engeri gye mukola ennyo musoke mwebaka naffe ne twebaka nabugabo nejjula omuyana nayagala okuyitamu ne tumukwata tuli bazibu Abitex yajjako enkofiira ngafaanana musajja mulala kati ebintu bye bagamba I have pain but I have laughter omwana kinina essanyu mbagamba nti kiri bwe kiti zijjukira olunaku sagala kukuba nnyo muzikiriza njogere zijjukira olunaku nagenda ne Eddie Kenzo olaye mbozi ya Abitex kale twakwata Abitex alina ekiveera kya ssente ne twesasula sibo kyali na kibuli netumala ne tudda e Kampala era kuva olwo Abitex afuuka mulungi gye tuli ababa n'ekivulu esente zaffe asooka nazituwa nga tannatutwala sipiidi kyenjagala abayimbi bayige abayimbi abasinga bwemufuna ddiiru babaddireyo okuyimba byo byankukutu kyoyagala na banno bamanyeeko naye nga ogenda kudiringa agenda kubba ajja nagamba soko bajja kuwulira so nalanze buli kimu tewali ndagaano nasooka nakasukira ka mobile money ka Kamiliyoni nga 2 gwomugayo yagala Kamiliyoni 10 okiwulira bwamala okulanga you are nothing you are stupid you are nothing kati ogenda n'otuuka ku ssyo nga bantu bangi bwe bati n'otya okuswala erinnya lyo ogaana nga bakulabyeko ku drive n'okkakana ng'oze ku stage naye ng'ogamba ne Katonda lwaki tonzija mu nsi erinnya lye njagala okudifendinga naye ng'ensawo ate sigidifendinze. Are you getting my point? Bagenda ne batandika n'okugamba bwe bakuba ebyuma by'abandi bajja kusiba ggwe naye ate tebalina kusasula. Are you getting my point? Njagala abayimbi bayige yadde ddiru ng'okola ya birthday song kola endagaano poliisi ekola gwe ku ndagaano kwolemera Kamiliyoni bwe mulaba yecyangira ku ndagaano oli atuuka otuuse mu kizimbe owulira abantu bajjudde ku sho omugamba leta balance ayagala asooka akuŋŋaanye bakuwe bweba bimulemye atema gwokyali mu ruumu. Lwaki abayimbi abasinga balina embale abantu abasasudde sho tebamanyi nteesaganya yange bo bagamba ffe twazze
Twatunze embuzi zaffe ate oli wano siri wala. Kumba ate nawe olina amapeyiniko. Pointi yange mugitegeera. Twaze kuyiga si kusomera nnyo. Mbadde njukira story yaffe. Navaawo ne Kenzo. Kenzo ayinza okuba tajjukira. Ne tugenda waliwo omusajja bamuyita Odongo. London. Ne ngamba Kenzo njagala osayininga endagaano. Lwaki nali kugamba osayininga endagaano? Zina ku setting okole show. Nga bwe bakubba tojja kubanja Odongo. Ojja kubanja Ragadi. Nenga masayininga endagaano eno tumala okusayininga bakweko deposit. Omala mufuna tutuuka wali terigenda ku stage ati tulina sente. Oba bisaze oba bikoze. Our money should be in our pockets. Because promoter bwafuna tayinza kwongera. Ne bwafiirwa asobola okunnyonnyola. Are you getting my point? Ate nga gwe ebizibu byo kasita abeeka bawulira nti baakulanze ekabaali. Landlord nga yeetegeka. Nga madamu enviiri yeetegeka. Andi kati twasala okucelebratinga abantu nga balamu tavuera obujulizi sebufu. Ragadi yandaga London nga ndiyanga n'atwala n'angamba omanyi ono promoter tumumanyi nnyo ogenda kukola endagaano wagonza okuba oli excited nti oli London oli Bungereza bino ekyo tekimala olina okuddayo n'omugaati. N'addamu n'andaga ekkuba eddala mu America oluna olugendo lwaluwanvu. So thank you boys. Thank you. Those are stories to tell. Nze njagala buli muyimbi alekeyo olukululo. Leka bakawuboyi bo wesitudde. Kamiliyoni na group ye alina basitudde bangi. Kenza na group ye alina basitudde bangi. Bebe kula na group ye alina basitudde baki. Nenjagala bagamba ekintu kimu temwerabira babasitudde. Kwenda nga mukitegeera kubanga buli lw'omuwa ekitiibwa buli lw'omujjukiza nzijjukira olunaku luli n'ekintu kyenzijjukira ku Eagles Production tujjayo Eagles Production yonna nga bw'ogiraba twakola ekibiina nga kita SIP nga nze nsayiningirako buli muyimbi ogenda London okukola show. But the problem we got tibapromota batuka ekiseera nga batandise okunyigira abayimbi ogenda e Bulaaya. Omuyimbi bwagende Bulaaya yonooneka agenda okudda nga takyasaba sente ntono. Naye nti Eagles Production atuuka ekiseera nga maze okubafunira visa abantu bali 14. Omusajja omu yali abapangisizza n'agamba badduka mu Uganda temuba visa muzikwate. Emase n'eŋŋamba komyawo obutabo bonna butawadde visa tuzisazeemu. N'eŋŋamba nze omuyimbi nkomyawo visa z'abayaaye bazisazeemu bajja kuntawa obulamu bwabwe bonna. Ne mbabuuza n'ensonga ki kumba oli yali abalanze show ate ne balaba ng'ogenda Bulaaya kisingako. That was a mistake. Bane sagala kufuuka mwogezi wa lunaku enkuba yagala tukuba njagala kubeebaza njagala kubeebaza okunsima nga ndi mulamu. Naye njagala bagamba nti buli muyimbi mu famire ye afuneyo omuntu omu yadde ng'akuba ngoma oba ng'ayimba akuume ekitiibwa kye famire yaabwe. Njagala balaga muwala wange ne muyimbi Shivon Kamia. Come over here, sir.